naye kyannaku kyolunaku lw'eggulo omukyala Dr. Sylvia Tumuheire Alinwaitwe Deputy MD owa National Water and Sewage Corporation ne bbaawe Professor Henry Mwanachi basazeewo okumenya nnyumba yange oluvannyuma lw'okubasiriikirira emyaka 3 Miramba. Nazimba ennyumba ng'eraba ku mazzi ng'ennyanja bwe mugiraba, naye omukyalo ono asazeewo okukozesa amaanyi babba ennyumba yange ne bagisibako ekisaakaate ne bakola buli ffujjo lye bayagala n'entambula mu buli ofiisi ya gavumenti paka corruption. Teri n'omu yannyamba. Yajja ku ofiisi emmanga gye tubeera ey'ekyalo n'atwebuuzaako ku bikwatagana n'ettaka lino. Omukyala ne tumugamba toggulawo, waliwo ki, waliwo nannyini waawo. Kyamukisa mubi omukyala oyo teyatuwuliriza ng'abakulembeze b'ekyalo. Yagenda mu maaso n'obuguzi n'asasula ettaka. Amala okusasula ettaka ajja aŋŋamba nti ye chairman, mbadde nzize ekipapula kyange kino oba endagaano yange ontereko ku mukono nga chairman w'ekyalo ekikakasa nti nno mu kitundu kyo nninamu ettaka. Ne mugamba mukadde Narwoga ne wonoba ne ssente mmeka ekipapula kyo sigenda kiteekako omukono olw'ensonga ekintu ekyo mu kugula ekifo ekyo wasooka yitira wange ne nkugamba togula ki, togula ttaka. Naye oba wagenze maaso n'okugula ettaka kiri gy'oli naye ettaka liriko ki, liriko nnyini lyo. Tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa gwanoonya emirembe nga gikubuze genda Haji Ssettuba akusomere ku dduwa ze ojja kuba bulungi. Anoonya emirimu Haji Ssettuba bw'anaakusomera ku dduwa ze naawe togenda kusigala kye kimu. Abaagala okugendako eweeru Haji Ssettuba bw'akusomera ku dduwa ze ebyo bijja kwanguyira. Haji Ssettuba omusanga ku 070 0703 31 39 25. Bangi abogeddeko ne Haji Ssettuba n'abasomera ku dduwa ze era kati olwaliro ebyabwe byatereera naawe mugezeeko tojja kwejjusa. Tutambula mu nsonga za ggwanga Uganda. Bannayuganda bali mu maziga babonyaabonyezebwa mu nsi eyaabwe. W'owulira bino twalabyeko omukyala eyazze ng'alaajana bamubbako ettaka lye eyakeera enkya n'asasula. LC n'emusayiningira ku mpapula ezikakasa nti ettaka lino lirye. Omugagga bwe yayita emabega ng'ettaka naye alyegomba we liri nti liri mu kifo kirungi yayitiramu LC n'agiriisa. Bw'amala okuliisa LC ejja yeefuulira omukyala Nalwoga eyagula mu butuufu bwalyo. LC emwefuulira egamba tetukumanyiiko era twakulabulirawo nti eryo ettaka teriri mu makubo matuufu togula. Naye nga mu lubereberye Nalwoga mu kwogera kwe yagamba n'empapula ziina LC kwe yamuteera omukono. Bannayuganda bali mu kaseera akazibu nti ogula ettaka lyo ne bakusayiningirako LC n'okuteerako ne sitampu. Omugagga wajja ng'ayagadde odditwala kasita ayitamu LC n'agiwayo kaagiwadde. Ejja n'egamba nti gwe atatusasula tetukumanyi, tumanyi ono omugagga yenna nnyini ttaka. Bafoojinga n'ebyapa era najja n'akulaga ekyapa nti gwe oli ku ndagaano naye nze nina n'ekyapa ky'ettaka lino. Mukadde Nalwoga ali mu maziga. Aba-LC bo bali mu ssanyu kuba omugagga yabaliisa. Kaakati beefuulidde omukyala bagamba nti omugagga ono yenna nnyini ttaka yali yaligula dda okusooka mukyala Nalwoga. Omukazi yakubba, omukazi takubbangako wabula ate gwe ayagala okumubba awamu n'okumwonoonera erinnya. Naye ebigambo ebyo wakozesezza nsaba weekube mu mutima osiimuulewo embeera eyo ey'okulabika ng'ogenda oyonoonera abantu amannya. Si bwe batyo bwe bakola. Nze ngenda okujja mu bukulembeze bwe batulondera 2018 nga Dokita ne Madamu Sylvia be bannannyini kifo kino eno ekyogerwako omukyalo Lilian oba Nalwoga kyakaayanira. Nalwoga azze mu 2021 okutandika okukaayanira ekifo ekyo. Kati nammwe awo mugattegatte mulabe ani omutuufu nannyini w'ekitundu ekyo oba ekifo ekyo ekyogerwako. Owa 2018 gwe nasinganayo nga bannonze oba owa 2021. Kati essaawa ya kaakati ebigambo ebyo byavaayo okubagamba. Ebigambo ebyo nze nga chairman atwala ekyalo kino si bigambo bituufu. Omukyalo oyo Dokita ne bbaawe Professor mukyala Dr. Sylvia ekifo kino eno
yagenda olaba nga n'enkaayana ziyitiridde omukyala oyo amulemesezza ekifo ekyo omukyala yawalirizibwa mu bulumi obw'amaanyi ekifo ekyo n'akitunda era kale tekikyamuvunaanyizibwako kale n'olwekyo ebigambo ebyo bye mugenda muwulira ku mikutu oba ku mitimbagano si bigambo bituufu ate si bigambo birungi kiba kibi nnyo omuntu okuvayo n'ovumirira erinnya ly'omuntu n'okulyonoona ly'abakoleredde ebbanga ate nga wafunako ku buwabuzi singa yali tayagala kumanya ekituufu teyalize gyendi naye yakwatira ekkubo najja gyendi kitegeeza ekituufu nakimugamba lwakuba nti oba wakale olumu abantu okunyooma bannaabwe n'atawuliriza oli kyaba akugambye naye nga ofiisi muzeeyambise mulabike nti naate ssente zammwe ezo ze mukoleredde ebbanga oziteeka mu kifo nga tekigenda kubaamu nkaayana batuuze bannange byebyo ebigambo byange naddala bannakatabi akatambi ako nkalabyeko nnyo nga katambula ku mukutu gw'ekatabi mbadde mbasaba omukyalo oyo nga tumaze okuwuliriza chairman byayogedde mu katambi k'olwaleero kati wulirize emabegako wali omusajja y'omu chairman y'omu ebigambo bye yali ayogera omutuufu yaani gwe awuliriza Mapu Media naawe weewulirireko toyingira kubanga mbadde ndi awo nga bankubira tibatandike simira nsanga abasajja basima ettaka yes alenga si byaki si byakusiima ennyumba ennungi siina bwe nsiibyo ndabye ne feesi era olina kusiiba bubi naye ki ekigenda mu maaso ebintu ebyo biwanvu ate kati omuntu gwe wali obeesingiddeko okulabika nti anaakuyamba ate eyakikuttemu kyagaba kwoteeka n'eddeewo omuzannyo bagulimu bo bennyini kati nenjagala nkusisinkane nkunnyonnyole ki ekigenda mu maaso banze sibitegeera anti mu kunnyonnyola kwenjagala nkunnyonnyolemu mutuule ku mmeeza kyagaba omulaba oyo musajja wakatemba ye yeezira wali ki sente era olunaku lwaleero wenkubiridde essimu nga bo bamaze okwawukagana bakoze ekitu bavudde wendi bagenze naye ng'ekimujja wendi bamaze okumubalira obukadde bategeeraganya obukadde 6 basooka bamuwoobwa mu mpeke nkyo nze banzijewo ne bakwata ddeewo ne bamuwoobwa mu mpeke ekiweesezza kyagaba ssente okulwanyisa okole ki nveewo naye nga si kuvaawo mu bubi kati ye kyagaba zze okukunyigiriza otuuke ku ki nzikirize ssente bakutuuze ku mmeeza bakuwe ssente okole ki oveewo omanyi nze sitera kwagala bintu byaki byantalo ate n'okwekweka mu munno n'omulyamu ki nze sitera kwagala bikola era mbyewala nnyo naye kakati kyamaani nkubuuza nga gwe wa kyamaani bannagambye omusajja musajja kukolegana naye awo era ye kyamaani bano kibayita obubbi bw'ettaka you don't force someone to sell to you do you anti kati kiriwo ekiti kankikunyonyole kyagaba abantu awo yafunawo mu nfunawo gye yafunawo ey'okulabika nti nannyini baali bamunyigiriza nga bali mu kumugga n'aleeta kyagaba n'amugamba singa omukungobera ku bintu byange ne biyitamu nja kuguza si kumuguza kumuwa kati kitundu kya kyagaba kye baamuwa mubaddeko abantu bameka 3 newe njogerera 2 bakoze nkimanyi baŋŋambye babamaliriza oli ono omwami oyo abadde awo n'olusuku bwe bamuwa 61 n'obutundutundu obugwamu oli omulala omunakenya bamuwadde $447,000 gwe nga mpulira ekyo ekiri ku mmeeza kye bateeseza wakati wa 4 mu 5 awo bwekityo bwekiti awo ekiwulira kati kyagaba alumiddwa nnyo nga te ye yatunda takyabirinako kyansi ki naye alumiddwa nnyo olwo sente ziri ze bakoze eki ze bagaba kati ne bamugamba n'endagaano zaabwe zennyini azitaddeko emikono nga kyagaba kati ne bamugamba tukoze tutya okukkirizisa omukyalo ono n'abagamba
oyo mumundekere kasita tutula ku mmeeza mwene mukola ki ate olaba abadde ne puroguramu egamba nti agenda mmenyako koosi 6 kubanga nti kati ennyumba weeri eraga olinze kola ki kusereka kati ye ng'agamba nti kagenda mmenyeko koosi 6 alebe obeere nga tosobola kukola ki kusereka naye nga mpulira ebintu ebyo byonna byonna mu mazima amatuufu kyamani oba ggwe nga muli eri nga ndaba tebikola ki si birungi kati ekibuuzo kyange onsonyiwa ndi so emotional kubanga obusungu nina bungi bamukakkamu ekirungi ekintu kye bali mu kukola kimenya amateeka si kyekyo si weewaawo ŋŋenda wa okuloopa omusango tetwagala kuteesa nze ate omanyi sitera kwagala kwekwekerera muntu eggwanga lye tulimu liri naye ekirungi ekiriwo nti omuntu oli bw'aba nga takunyigiriza kukugoba lwampaka nga musobola otuula ku mmeeza ne mukola ki ne mukanyaganya walikiriza ne mutuula ku mmeeza n'obala essente zo na biki byonna n'olabika nti bakola ki kati kyamani nange wenzijidde wano nkubye amasimu gange gali professional omanyi I own a real estate company which has been in business for 11 years so ebintu byenkolako mbimanyi ebintu byenjogerako mbikola ki mbimanyi what they are doing is illegal okuba n'ennyindo eno eŋŋanda si musango you don't treat people like shit era essaawa za kaakati omuntu ali mu bintu ebyo byolaba asima ebinnya kola biki okusibawo kyagaba ne Aaron Muhindo n'oli omukyala wa waggulu bonna because they want me nze banyigirize ngende ntuule bo mbawulirize maama baba alina ssente bo bazijjawo ezo ye saa ssente z'ekikolimo nzikwata chairman ndi mukazi mulokole ndi mukazi muki mulokole ondaba nze nsaba katonda te katonda mpulira obusungu bungi era bwe ntuusewo bwe nti eŋŋamba mukama gwasala ogw'ensonga katonda yakola ki sigenda kuteesa nabo ekyo nkubulirirawo nga chairman sigenda kukola ki saagala ssente zaabwe I swear upon God nze siteeka kikolimo ku baana bange ezo ssente za kikolimo olowooza omunnakenya yatunze musanyufu chairman omuntu bwajja wano nakusiba ekisakati what is your reaction omuntu bwajja nasiba ekisakati ku ttaka lyo because they are in the higher powers because they are westerners because they are connected omunaku mu Uganda tabeereko na kike no they played the wrong person chairman eno Uganda nina passport ya Uganda ndi munna Uganda no one has a right to treat someone like that sigenda kubaguza Barbara tali ready naye kutunda tetugenda kubaguza era nze Barbara njogedde naye ogwo omuzannyo gwe bakoze ku bali nze tekugenda kukola kati manyi ebintu byonna biri mu kyagaba ate kati yabikoze eki anti kyagaba yadde yakukoza ameri kumenya musango manyi sometimes you can think you're the master of games naye kirungi nti kasita Barbara ayina endagaano kyagaba kwe yakola kwa katula nno kyagaba balina ensobi neera kyagaba muntu aludde nga muntu wavulugu nnyo kati nno munnange chairman kyagaba azannye kacyamu kyagaba yabadde atulwanira empapulo ziraba wano ze nnina ssebo nga ziraga ojikazi ebbaluwa omusajja wo ze yandeetera nga bantiisa nga ziraga nti administrator general bamujja mu buyinza bw'eri ettaka nene ebbaluwa nga bagimpandiikira mu bukyamu ekyapa kye babaleeta ne babalaga kyali kya buyaaye byonna mbirina I'm going to use this evidence against these idiots baagala kumpa $1,700,000 situunda that property is priceless teina bbeeyi situunda era bagamba omukazi azze wano naŋŋamba takola ki tatunda and I'm not ready to sell kuyita otegeere ekikola ki neyanziza kyamaani era nabaani abakiriwa bakirimu emabega manyi nti Alan Muhinda yakirimu babawadde ssente kyagaba Alan Muhinda si yabawadde ssente alinayitwe omukazi si yakiri emabega si yafinansinga Alan anti ye alinayitwe Silivia simanya tulutse ehwire oba oli munyankolo oba toli ensi eno okubuulira ekyamaani waliwo katonda asaba ogw'ensonga nze si gwe gusoose ndi business woman people can play you and take you to court and you win them kati boy baba balowooza nti okusiba ettaka eryo
kye kigenda okundeetera okutunda osobola okutundawo babadde bagezaako n'okusaba abasirikale naye ono sayidi n'abagamba luguudo yakibaddemu CID mumanyi oyo luguudo yakubira ngamba bajjawo abantu kagamba chairman w'obeera gwe kati n'abagamba nti kyosooka teekayo ki basirikale kubanga ndowooza mu mateeka mulimu enkosa gye kibakosaamu nga bataddeyo ki kuba kintu kiriko obwannannyini ye kyagaba n'agamba n'agamba ono Aroni n'amugamba gwe oba osobola nfunirayo ekisasi kimu wa security nga wa kisasi kimu nze tugende naye ku ki kati ndaba omuntu ajja ndaba omusajja mukulu tabaliridde mwenyini ye yatunda ekintu kyali kikye naye olw'okuba atunuulidde miliyoni zino 6 n'alabika ng'atajjeeyo ki chairman neyanziza nnyo okumbuulira ebintu bambi nze nakulaba naye oli bwali ojjanga si byoliko gwali omanyi ekituufu ng'olaba abantu bano ekintu kye bakola kikyamu era nga nkimanyi nti ne administrator general nkimanyi wali okimanyi nti takyalina buyinza ebwamuvaako naye nga gwogobeera ngaawo hayi kaŋŋendereko tukole ki so I'm so grateful for that nebaza mukama nti wakyaliyo omuntu ow'amazima mu Uganda naye nze nkubuulira nga muganda munno chairman situndawo and you don't buy people by force. You don't buy what? People by force. You want to be out so very guango yato kanalia mazima gari kenda ogenda mu makoti waliwo katon nze ne bwe discouraginga chairman kubulira amazima ne bana discouraginga actually everyone who's talking I've already talked to my company lawyer so baba nonyewo okuzanyira bazanyireko ewalala buli munze ne bana discouraging ne bakola ebyo byonna nti bannemesa okuzimbawo munnange bamala budde yebyo nno kasita obeera munnayuganda ddala bwe mu Uganda tolinaawo mugabo gwo abajja obuzzi be baagala okwefuga Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu nti omuntu bw'agula akataka ke oli kasita alaba nga ekifo we kali kirungi ng'ate akitegedde nti nannyini ttaka eri aliguze munnayuganda ddala bakulwanyisa oveewo nti gwe toteekeddwa kubeerawo bo be basaanidde okubeera mu bifo ebirungi twawuliddeko omukazi ng'alaajana ng'agamba nti bamulangula kuba ekifo kye weekiri kiri ku mazzi bakyagala bo be balina okubeera ku kifo ekyo ne weebuuza nti be bali mbuyinza era ensimbi balina lwaki tebanoonyayo ku ttaka eddala eryabwe nga baliguze mu mateeka lwaki baagala okusindiikiriza obusindiikiriza abantu abasasudde ettaka lyabwe babateeke ku bulumi obw'olutatadde nga babasindiikiriza ku kifuba bakolagana ne bassentebe b'ebyalo kubanga bakimanyi nti baabwe ebyo ebigambo bya ssentebe ng'ali mu kunnyonnyola omukyala lukwesikwesi kiro baayiseemu okutwala ettaka lye ku kifuba eyatunda yaguza omukyala ate yali emabega w'abagagga abali mu kugobaganya omukyala kubanga ye bamuwaddeyo akasente akalala n'olw'ensonga eyo twawulidde ku chairman mu lubereberye ng'agamba nti ate ono omukyala ali mu kulwanira ettaka lye si mutuufu n'akamu era ye tamumanyi kyokka ate ebigambo bye bimu yamugamba nti bali bakoze lukwesikwesi kugobaganya ekifo bakyetaaga bakitunze omulundi ogwokubiri eyo ye Uganda tulina kwebeereramu tutegeere nti Uganda eriko bannannyiniyo abajagala okutusinga ffe bannannyiniyo tulina kukola ki okusigaza Uganda nga yaffe ffenna tulina kulwanira wamu ne tusindiikiriza abantu abafaananako bwe batyo ne tusobola okweyagalira mu Uganda naye bwe tunaatuula obutuuzi leero kiri wannalwoga enkya kigenda kujja ku muntu omulala yenna okutuusa banalaba nga bannayuganda ddala ddala bababuzizzaako emirembe babamaze mu Uganda babasindiikirizza kuba kasita bakola ebikolwa ebyo omuntu aba ayolekedde kwejjambula mu bwansi eno omukyala akugambye nti yabuze kata yeewa obutwaveewo naye nga lwaki wetta ng'oli mu nsi eyiyo ng'ekikussa ze ssente zo ze wakeera enkya n'omenyekera bo bano bye basinga okwagala era bibasanyusa era bwe balaba nga gw'olemye okwejjawo nga bakunyigiriza n'olema okwetta waakiri bakupangira baatemu ne bakuggyawo bo ne basigala mirembe mu nsi gye baagala
batwala bagifuula eyaabwe. I've already talked to my company lawyer. So baba nonyewo okuzanyira bazanyireko ewalala. Buli munze ne bana discourage nga bakola ebyo byonna nti bannemesa okuzimbawo. Munnange bamala budde. Sigenda kutunda. Tetujja okukola. Mujja kuleeta endagaano eri eyani? Eya Barbara. Tugifuna stamp nga ya myaka gyakola ki? Wenyengeredde mu buyinza awo. Naye eba erina kyesobola okukola ki? Naye ng'eriko ennaku z'omwezi ziri enkadde. Nze kyendaba kyeyamaanyi. Yes, Barbara. Erinnya Luwoga nga mutuuze Kawuku mu munisipaali y'Entebbe kwe yagulira ettaka eriweza 40 ku 10 era olw'okuba nti yali akooye okusasula ez'obupangisa gy'asula yatandikirawo okuzimba. Nagula ekibanja kyange okuva ku mukyala Barbara Alapo eyakigula ku Kyagaba Charles mu 2014. Era bwe nagula ekibanja kyange ne ntandikirawo okuzimba. Kyokka mbu ng'atandise okuzimba waliwo abakulembeze ku kyalo abajja ne bamutegeeza nga balina okugenda yeeyanjule erinnyini ttaka naye teyali mubi n'akwatagana wamu n'eyamuguza ettaka Barbara Alapo ne bakubira essimu gwe baali bagamba nti ye nannyini ttaka. Bakitegeerera wano nti gwe baali boogera naye ye Dr. Sylvia Tumuhairwe naye eyabakakasa nti ddala ye nannyini ttaka era n'abawa amagezi nti Naroga yeegule oba ye amuliyirire yeddize ekibanja. Nze ninawo ekyapa kyawo. Naali agadde tegeragane kusonga eyo. Kiki yennyini ky'oyagala? Kubanga waliwo yabadde aŋŋamba nti oyagala kugulawo. Nze kye naali agadde. Naye nga nze ng'omuntu nze saagala kutundawo maama. Ekyapa bw'oba okyagala ojja kujja mu ofiisi yange. Ofiisi eri ludda wa? National Water ku Nakasero. Okay. Kubanga nze nkirina. Okay. Naroga ebintu byayongera omusobera bwe yafuna ekiragiro kya kkooti ekimuyimiriza okweyongerayo okubaako kyakolera ku ttaka lino. 31 January sirwerabira buzibu obwo sirwerabira lunaku olwo mulamu bwange. Kubanga olunaku olwo nali ngenda kutuka nfengwe wali. Ng'omwami aŋŋamba, Madaamu, basibye ekisaakaate kuki? Ku nnyumba yo batandise okusima ekisaakaate. Olunaku olwo ekyasinga okunnuma nze nali eno nga ngula mbaawo zisereka nnyumba yange nve mu bupangisa. Ng'omugagga ali mu kusima foundation ku nnyumba yange agisibira ku ttaka lye. Ono ng'ayita mu looya we yassaayo okwemulugunya mu kkooti ng'awakanya ekiragiro kino wabula nga ne gye buli kati kkooti tennawa lunaku kubawuliriza. Wano we yasalirawo okuddukira ku poliisi ebeeka engeri gy'emuyamba kyokka agamba nti nayo yasangayo emiziziko mingi. Nze kyembadde nsaba mukulu luguudo ensonga yo ngiwulidde. Nze kyemmanyi ndi Ugandan citizen and I have a right to open up a case. Saagade tukose nga liability nti trespass. Ne bwe naba nganya okugula n'ogenda ete nakuddawo trespass. Etteeka lirikiriya nti weebeerayo ente bbiri nga ziri kulwanira owantu. Trespass does not stand. They say, a person has a claim of right. Naroga agamba nti yeekubira n'enduulu mu ofiisi erwanisa obulyake maka g'omukulembeze w'eggwanga kyokka ng'eno nayo teyafuna kuyambibwa. Naye kyanbuukako nti we nawandiikira message mukyala Nakalema nti maama nsaba following up case yange bwe tumana nakubanga amasimu nga tebakyankwata eyo landline gye bakuwa. Omukyala yanziramu n'aŋŋamba tuli bize nnyo wabula akulekedde Katonda yekka y'ayinza okuyamba. Naroga alina n'okubuusabuusa ku kyapa ekiri mu kukozesebwa okumugobaganya ku ttaka. Omukyala we yankolera ebyo byonna mu January 2021 yali tafunanga kyapa wabula yayinanga ekyapa ekicupule kye yalaganga abantu bu photocopy nga kungulu kuliko plot number 253 nga munda mulimu 903 kati wetwogerera ng'ennyumba gye yali atuusiza ku ring beam baagizimbako dda ekikomera ekyongera okumweraliikiriza nti yandiviiramu awo ate nga akwesezza ssente nnyingi. Kiseera kino era nkyalinga bwe nali from day one nkyasasula renti nkyatambula era ekindeese wano nga gwe essuubi lyange erisembayo. Munyambe nkubiriza buli muntu asobola okunnyamba
anyambe kubanga mpulira ntuuse ku kisenge nkomye. Olunaku lw'eggulo twatuukiridde Dr. Tumuhairwe ayogerwako ku ssimu abeeko by'atangaaza ku nsonga eno wadde nga yatuganye okukozesa amaloboozi ge ebimwogerwako byonna yabisambazze era n'ategeeza ng'ettaka eryogerwako bwe liri mu mannya ga bbaawe. Ono yasuubizza n'okuweereza omu ku bannamateeka be ayongere okuttaanya ensonga eno wabula bwe tutuukidde okukolera egguliro lino nga tetunnafuna kuddibwamu kwonna kuva gy'ali. Ensonga za Nalwoga zooleka kusoomoozebwa okukyaliwo naddala wa abantu gye balina okuddukira singa baba n'omutawaana gwonna ku ttaka. Gye buvuddeko amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti yategeeza nga bwe bali mu nteekateeka ey'okuleeta ebyapa oba ziyite certificate of occupancy abasenze ze basobola okweyambisa okukakasa obusenze bwabwe n'obwannannyini ku bibanja kwe bali. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu. Amanya gange nze mukyala Irene Naroga nga nze nannyini nyumba ebadde mu kisaakaate kino nagizimba nga tewali kisaakaate naye kyannaku kyolunaku lw'eggulo omukyala Dr. Sylvia Tumuheire Alinwaitwe Deputy MD owa National Water and Sewage Corporation ne bbaawe Professor Henry Mwanachi basazeewo okumenya nnyumba yange oluvannyuma lw'okubasiriikirira emyaka 3 miramba. Nazimba ennyumba ng'eraba ku mazzi ng'ennyanja bwe mugiraba. Naye omukyalo ono asazeewo okukozesa amaanyi babba ennyumba yange ne bagisibako ekisaakaate ne bakola buli ffujjo lye bayagala n'entambula mu buli ofiisi ya gavumenti Ttaka Anti-Corruption. Teri n'omu yannyamba. Naye Dr. Tumuheire wa National Water and Sewage Corporation ne bbaawe Professor Henry Mwanachi asomesa e Makerere basazeewo olunaku lw'eggulu kujja okumenya ennyumba eri ku wolo plate ne bagimenya ne bagiteeka wansi. Abantu bano banjiyikiriza ne banwaningako n'amawulire ku NTV mu 2021. Bajja nali nzimbye ennyumba yange ku kibanja kyange ne bajja ne bagizimbako ekisaakaate ne bagisibako ekisaakaate ne bateekako ne baŋŋamba ojja kutambula buli wamu w'oyagala naye tolina kyakutukola. Tulina connection, tulina abantu, olina kaki yosobola okulaba ku mazzi. Kyannaku nti omuntu nsobola okukola ssente mu bulumi bwange mu ssente zange ssente ez'ekikazi oli n'ava eri olw'okuba alina amaanyi ne connection n'asalawo okubba ekibanja kyo n'akisimbako geeti. Ntambudde ensi yonna teri n'omu asobola kunnyamba kati olunaku lw'eggulo nga mmaze okukubira omukazi oyo ku mmande ne mugamba nnyabo ennyumba yange wasalawo gitwalira ddala n'ayogera ebigambo ngero omuli yeebuzaabuza ekirabo kyasazeewo okumpa kumenya nyumba yange agikube ku ttaka. Talina bbaluwa ya kooti, talina kintu kyonna, talina mpapula ziraga nti ye nannyini wabula nti ye w'amaanyi. Dr. Tumuheire Alinwaitwe Sylvia kugamba ekigambo kimu mukazi munnange nti kale ekigambo kino n'akagalo kano oli kajjukira ne luliba lunaku lw'olusemba lw'omu nsi muno. Kale ensi eno muli gikungula naye ani agenda okuyamba omunnayuganda atalina mwasirizi? Ani agenda otudduukirira ffe abatalina waakulaga? Tukolenga buli kimu kye batwala. Bannange Uganda muswaza bantu mmwe muswaza.